Parliament olwaleero akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssenyonyi alutandise na kwemulugunya ku kiwamba abantu ekigenda mu maaso mu ggwanga nga kyatwaliramu n'omubaka Margaret Etilo omubaka omukyalo wa district e Amuria nga na buli kati amayitire g'empaawo agamanyi. Her family, I've seen them in the media asking for the whereabouts of their person. Lawyers are asking where she is. We are asking, where is this member? Can government account for a member? This is happening to a member of Parliament. Ssenyonyi agamba ono yeegatta ku Bannayuganda abazze Babuzibwawo entakira omuli ne munna NUP John Bosco Kibalama amaze ebbanga eriri mu myaka 7 nga talabika era n'ajjukiza ne Minisita wa Uganda Robin Nabbanja nti yategeezaako nti gavumenti yali emanyi ku mayitire ga Kibalama. There's a gentleman called John Bosco Kibalama. He was abducted on 3rd June 2019. It's been 7 years since. The Right Honourable Prime Minister told us Kibalama was arrested. Up to now, government has not accounted for Kibalama and 17 others, and we are adding on to that list. Ono Nabbanja tamulinze nakumalayo n'amwambalira ng'agamba ye Kibalama gwe yali ategeeza yali ssentebe w'ekyalo ekimu e Bunyoro Sosono wa NUP. As for other missing persons, in 2021, while we are here, in a place called Kavule, there is our chairman called Kibalama, and that's the man I meant. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga retired Major Jessica Lupo agamba ku nsonga y'omubaka eyabuzibwawo gavumenti eyogerezeganya n'abyo ebyokwerinda era wakudde essaawa yonna mu Paalamenti. Concern that the leader of opposition has on Honourable Margaret Etilu is a concern that we all of us have. But from the messages that we have received from law enforcement officers, the assurance is that she will be joining us anytime this week. Ssenyonyi azzeemu okuvaawo bubi ne Nabbanja ng'agamba Nabbanja abadde asusse okubalaatira mu nsonga zino n'amusaba ayigire ku mumyuka w'omukulembeze w'eggwanga mu nnambika y'ensonga Nabbanja ekimujje mu mbeera. The Prime Minister was simply mocking this house. Prime Minister, meet more often with the Vice President so that she can coach you on how to respond to some of these issues. The Vice President is more close to me than you. And so, is he in order to insinuate that I don't consult the Vice President? Is he in order? Alupo agambye ensonga z'ababuzibwawo newankubadde lubadde luyimba naye era asabye akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti akomyewo amannya g'abantu bano gavumenti eddemu buto okubanoonyerezaako. So I request that the leader of opposition agrees again that the Minister for Security, on those names which he has mentioned, returns here next week with a statement. Ababaka bennyamidde ku nsonga zino ez'ekiwamba abantu nga bagamba balabawo ekyejo ku ludda lwa gavumenti ku nsonga z'eddembe ly'obuntu obula nabo baweze obutava ku nsonga. Prime Minister bw'avaayo n'agamba bazoogeddeko ne Vice President kitegeeza bwe budde babiteeke mu nkola. Kibaye tuba kibagamba tekiri ku opposition fekka. Ffe abaffe baawambibwa babuzibwawo bo bavuddeyo balinga ab'enyumya balinga abeewaana ffe twamulabyeko waffe ffe tumanyi wali naye nga mbaka wa Parliament gwe boogerako. Teri muntu yenna ne bw'aba nga si mbaka wa Parliament asaana kusibwa ennaku ezo zonna kubanga ssemateeka agamba sibwa mu kifo ekimanyikiddwa mu nnaku 2 zokka bakulete mu kooti. Tukulagira ddala ng'engeri ki gye tusseemu mu kukuuma eddembe ly'obuntu era nga kati ebintu ebimenya amateeka bitwalibwa nga bya bulijjo. Bano bagamba kikwasa ennaku okulaba nga wakyaliwo obunafu mu kugoberera amateeka naddala ku ludda lwa gavumenti kyokka ate abamu bagamba ensonga z'ekiwamba abantu si za ddembe ly'abuntu wabula nsonga za byabufuzi. Constitution ya Uganda yalaga bulungi process gy'oyitamu okukwata omuntu n'okumutwala paka mu kooti. Kiki ekyo ekibalobedde okugoberera amateeka? Lwaki tetunyweza ekiyitibwa constitutionalism? Ebintu bino olunaku olwaleero babitunulira ng'ebyolusaago naye enkeera bijja kutwalira mu bo bennyini. N'olwekyo tusaba ensonga z'okuwamba abantu gavumenti mulekerawo zizanyiramu. Tuwamba abantu kyaliwo nga Yesu tanazaalibwa mirembe gy'abakerode nga bakwata abantu n'amakomera gaaliwo. Mu byobufuzi kasooba biyingiramu kkiriza bajja kusiba bajja kutta bajja kwogerako so atabisobola bive mu naye bajja bawamba. Hasif Sekiwunga, BBS Terefayina.